mpana kufunira wala omuntu alina okuba pulezidenti obadde mutono yalina kuba kansala wero situ nze obwongo budduse budukidde ku mukwano gwange aisa imagine ng'akulambuza emmotoka owasase atuire emmotoka ataga motoka ki tali tutwagala badde njagala haliya new model weyiwa yagala motoka ki naye gwotunda emmotoka nze nzitunda lwaki totunda bugaali kuba mwagambanga ni pulezidenti w'eggwanga bamuwadde alambula ennyiriri z'abasirikale tukirabya bakinga mulimu abakyala babeerayo n'omusajja pulezidenti asobola olambula ennyiriri z'abasajja nga talina kyabadde ani pulezidenti ani agambi yeggwe ani gulamakadi yeruba tokiddamu gwomu ku bannemesa balowooza tetulina buvunaanyizibwa mawulala jamutuyimire wano twemale kuga buli omu alina ekiruyi ku munne ndowooza nzesobola kwamanya gwe pulezidenti gwolambula ennyiriri kale basabwe bajjabo ennyiriri saateredda katwanjire omukulembeze katwanjire omukulembeze w'eggwanga alambula ennyiriri z'abasirikale abasajja nababeera nga beesimbye kano rugire kero ebigire naviita obuzibu bwali badde mukulambula nnyiriri z'abakyala bishakira shakiri ebiri mu magye katuyite omukulembeze w'eggwanga alambule ennyiriri z'amagye naye gwe nze nkuba akafananya emigga egiri nkubwa nga bantute mu basement omanyi bazeba ne banyawo kampanyumiza akaboozi abo abasajja ebimu ku bye baakenkuka kutulugunya basobola okukwata oba eno weepanka nze mawulaana wamu omukambwe ne bakutwala mu basement ne bakugyamu engoye zonna bwe n'osigala buteri ne bafuna rababandi ziri factory made ne bakusiba wano babijjukira ne bakusiba rababandi wano ne basika okisibyeira mukwano gwange bamwita zaake atwenyumiza bakimukola bakusiba rababandi wa zaake yagenda avimba nnyo kabanje kakunge wano okulaga nti oli munaku nnyo ne bakutulugunyisa akantu akasembayo kuba akatibu bakwambula engoye bakibitandikira mu kwambula ngoye simanyi ne bakuliisa omusongola omulondo buli kyomanyi ekiragalalagala ekikuba omuntu gwa wansi nomala okunywa omulondo ne bafuna akasubi omanya akasubi atalimu okunyonyogera mwayagamba mukabanja nange nina kyemmanyi kyebakola bakwata tolaba nti waliwo esimbyewo ne bakuteekaawo bagamba kutamamu jukira bali bakambwe wefunyafunye weewere bagamba kutamamu jukira bakugjeemu engoye ne bagenda enakasero mu katale ne baleeta karoti ennene bagenda gikola ki otoyogere wakutamye edda ne bagiyisa mu kamulali mumansi ekalekakuyemangala okunkola oba balagiyisa mu kamulali ne bakuliisa karoti olaba okakasa kulya buli okakasa kulya buli njagadde obwongo bwe gye bulase olwakuba okutamya njagadde obwongo bwe gye bulase naye nga basaba ne banyabo bw'oba oli wano nga gwe walonda yafuga n'amazima gwe wawa tiiki yatudde mu ntebe ye yalayidde wanika omukono gwoti abakamera bannaye mwetegereze buli ali wano nga gwe walonda yafuga era n'okubaira yalayidde wanika gwoti kati wano obulungi yabujjawo yatugamba bw'obanga oli wano
genda obanga oli wano okakasa wakwata akalulu tuyinza okuba tiwagenda ng'olina gwe waleeyagala okukawa nga wakalonda ng'essaawa zino tomanyi gyali nagotowa tomanyi wali walinga booti bonna balonda nandala mafaali balonda mafaali nandala bakubafa owaffe tumanyi gyali kati mwalondaani naye okufutanga kwali awo okugira alla obubbi obwali mu kubala akalulu sibulabangako e Uganda wano obuzi bwali mulangirira omanyi lwaki abaganda si batera olangirira obululu era omuganda eyaliko bamuggyako mangu ani ali sekandi badiri kigundu omanyi lwaki yabaako mangu byebino wammanga abaganda tutyatya mangu basebole bajja mutukkirize tubanjulire ebyavudde mu kalulu tugenda yita chairman wa electoral commission ani badi yegwe naye ndowooza lweyina olaba akabina akanene onteeka nnyo mufikisizeewooko ndowooza we nagejja akabina neca bazali bajja mutukkirize ow'ekitiibwa ajje alangirire ebivudde mu kulonda banaye temutukomako tugende leeta akatabo konna ow'ekitiibwa jangu tuwa ebivudde mu byokulonda singa omuganda yalangirira kyekino ekyandibaddewo omanyi ebyo akyamazima abantu olangirire emungu ekuli mabegeye ku tivi oba tokiraba naye babayo ebyo soma gwe obuvudde mu kulonda basaba ne banyama yogera n'eddoboozi ddene amanya situka soma ng'osituse tuli ku tivi jogekira tondabisa naawe situka langirira as the matters gone by elections on 15th February 14th tokiika nsinga ondabisa nga bwe twalonda nga 14 mwezi ogwaggwa bino byava okulonda twalina abeesimbyewo okwali Munyagwa Mubaraka kwaliko Genero kwaliko Kasibante Moses Kasibante Robert Kyagulanyi Ssentamu somaliza percentage soma percentage tomala kujja kubesa simu bongo soma nno waliwo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni the incumbent lidde mwebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu liri eryasoose kujja kubesa simu wangi bonna baaliko bawe percentage. This is how it went. Munyagwa yafuna 2.2 munasima TV yafuna 2%. Kasibante tochika nsingo mwana wanu besoma wanu nja kukubesa siku kwenda 1 Kasibante yafuna soma dako yangu lero vintu sana kwa nguki nenya kalaba tegeeza adako eyakwatwa obululu omungi ennyo era nga yafuna ebitundu 97 tobuna kwejja kukubisasa gamba naawe tunano kireri 97. His Excellency, the incumbent, Yoweri Kaguta Museveni, yafuna ebitundu 97 omugalo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muwe 10 gwenja kukukuba essasi 10 kale meka 8 kirungi ekyokoze agezeeko omulundi oguddako kirungi so overall winner Robert Kyagulanyi nja kukukuba essasi overall winner His Excellency Yoweri Kyagulanyi soma kwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni oyo nga ye Muganda
basana banyawe ne Uganda erimu eggwanga babayita abalugwala tatya naye omuntu muzaamu magazine emitwalo egi yasoma bituufu muyitire. So, as the campaign went, we voted. Katuyite munnaffe alagirira ebyavudde mu kulonda. Good evening, brethren and sisters. Only listener. This is the final one. Yes. I read this one. Yes. Brethren and sisters, we practiced election on Tonkaka. We carried out election on 14th January, and this was the result. Kasimante Anina. 4%. What is this one? Two. This is 4. This 32 be 2, 34 be 4. Kasimante has it 4. Let us work for people. Kasimante 4%. Another one. Muniagwa. He has 2%. You wrote 2%. Yes. Muniagwa 2%. His Excellency Robert Sakulani Sentamu Mutembo. 14. This is okay. Ebigambo bibamanga. Musumba Rita Akabusi. Musumba Rita yadde Akabusi. Era ne mwakwata ku kyalo e Bulanguli. N'aswala nnyo olw'okuba omusumba. Musumba yali musajja. Musumba Rita tegoga Musumba Rita kitegeeza musumba mukazi. Temubadde mu kigambo omusajja mu by'obufuzi. Tereza muko Musumba yali musajja kati gamu katemboozi. Musumba nga musajja Rita n'Akabusi. Omusumba yakwatiddwa nga komao yakoddwa ngagezi laptop ogifunyeko amapesi sokodde wano kati maye tubuuza ebibuuzo bino ebirala byokuwabula bingi ati nkulabye wano amanya gwani mawulanda amanya gangenze aseno ase atukwase ase atukwase olwadde osoma ddini ki soma ddini yabo kristaayo otera okusoma ku bayibuli yes agisoma yesu omumanyi yesu mumanyi Zakariya yalinnya omukyala be yesu kituufu mumanyi ojujjukira kasitole Zakariya omwoza ali ku muti yasooka muyita okamanyako kamanyisa omuti gwali gwa bibala ki gwali babibala kimufene mubakedo mupaapaali bali musabuku tegwali musabbibu gwali gwa muwogo omulala gwa muwogo ekiganda Zakariya nange kambuuze omumpera akamasukira mbaama oli otya Yes, and computers. osoma ku bayibuli oli mukatuliki yesu bagamba nti mwana wa katonda si bwe kiri yazaalibwa maama ki maama we balomitaani Mary kati nzija ku kibuuzo tuwa amanyagalaniro lwa Mary Waliwo ebwaliwo koja kimbo waye amayumba yalina amayumba nekigamba maama gyabhabona ndabisa okutwala ekikundi mawulani Madam, how are you? What are your beautiful names? Janyima Wilfred okola olina omusajja n'abaana so laptop eno ogyagala ogenda kikozesa ki okyasoma osomera wa Makerere course ki medical records and information management medical records and information what? What's the name? What's the weka Yes, there you go. kale kankubuuze
mbuuza ekibuuzo. Omwami nannyini DNS DSN computers abuuza nti basangibwawa. Ntwali kumbuuza. Owedda Nanga. DSN esangibwa Kampala Road opposite Shell Capital Mabirizi ku kizimbe kye bayita Kalungi Plaza shop number 1. Owedda Nanga. Babeera ne branch endala eri Fidodido House. Owedda Nanga. Katali kusanyuka baagala kwabo. Owedda Nanga nga mmere okusirika mannyo. Oganda amanya gwani. Winiki? Maulana omwana tajja saala. Enamba yagimpa eri manager wange walikwata bata. Abadde njagala gimukwasa. Njagala gimukwasa. Yange badeseni bakwase laptop yo aja tugenda kufuna tuli ffenna ogenda kufuna kyowangula. Omuntu bw'otamuggyako kisirani omuggyako omukisi. Magdana kazali omuggyako ekisira. Basaba ne banyama ba DSN basazeewo ebirabo bingi. Bamukwasa naawe kazi wattu mukubira engalo ez'amaanyi bambi kati oyo tasobola kuva ku Mawulana paka nga atufunyemu omwana alina okujja nga afaanana Mawulana. Tweyanza aba DSN, big up on yourself. Mweba ne tuwagira all the time. Big up on yourself. Tweyanza DSN. Raini. Nakyakozesa olulimi blessing bwe lunakutuka ojja tunnyonnyola. Simanyi. Yes, tulina ne basponsors baffe abalala aba DSN computers bakyali baffe abatunda computers. Osoma oyagala obulamu tobwagala Nsaagala. wali osoma ekyekugamba. Brethren and sisters, this was the result. Muniagwa 2%. His Excellency Robert Sagulani 12%. His Excellency Joel Kaguta Museveni. This was. I read this one. 87. 87. Lord, you are the King of Kings. You are the King of Kings. Then is 80, but you know that I'm going to read something. You prepare lunch. Bazada badamu tukirize tuisewo ba sponsors baffe abashira leero twagala okwebaza abakyali baffe aba Success Motors bane bakubira engalo ez'amaanyi bakoze kyakabi nnyonnyo.